kabaka bwe yasiima n'osiima tujje n'empitayita mu kisibo nga njagala okuleeta amakula era nenondamu ente bbiri ezibadde zisingamu ng'emu ezaala ndowooza wiiki eno endala eyinza okuzaala mukisi bbiri mu maaso nenzireeta era nga nsaba Katikkiro waffe okkirize nkukwase ente ezo ozintuusize ewa kabaka waffe asiime gabeera amakula ku mazaalibwa ge. Simanyi baazitaddewa ziri wano kumpi woosiimira taata bwe tugenderawo amiina neyanza banemukube mu ngalo Oweekitiibwa Katikkiro asiimye nti bwe tumala wano nga tugendawo ente za kabaka waffe nga zimukwasa asiime gafuuka amakula era nsaba Katonda atuwa omukisa tubeere nga ffe tusoose okuleeta ekirabo kya birthday. Ente zino ndowooza ezaala eyinza okuzaala mu nnaku 2-3 kubanga ensi mwe tulaga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kati sirina njuki ze nnunda naye nnunda ente kati kyenvudde ndeeta nga zisuliridde kuzaala ziri 2 naye mu zo ziri 4 nga nsaba Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II asiime anywe ku mataago mpola mpola. Ensonga esembayo nange nzize nga nze nga Bujingo njagala kabaka waffe njagala Obuganda. N'ebigambo ebyo twawaddeyo dda akasente kaffe ke twekozeemu mpolampola nga tusaba tufune bukiiti bwaffe kwolwo tusobole naffe okudduka nga tudduka ku lw'obulamu bw'aba naffe abanyigirizibwa akawuka akaleeta mukenenya ate nga tudduka n'ekulwa fitness yaffe. Kabaka yateesa bulungi era ateesa bulungi. Twagala nnyo Obwakabaka ng'ekkanisa. Tubwagalira ddala era tusabira Ssaabasajja, tusabira obukulembeze bwa Buganda, tukusabira Katikkiro waffe. Tulinayo ebyafaayo ebitonotono ne muganda wange oyo Oweekitiibwa Noah Kiyimba twasooka okulaba ku kabaka nga tannafuuka kabaka Ssaabalangira mu mwaka gwa 1985 twatulanga ku benchi y'emu twali awo mu St. Hamani ne batugamba kabaka agenda kujja mu lubiri lwe Enkoni. Nze naye tetusobola kukyerabira kye twalaba. Kabaka nga muvubuka muto mulungi mubalagavu bajjira mu benzi ya blaaka yasindikibwa busindikibwa okuva wansi n'Enkoni okwambukira ddala paka ku lubiri. Era nebaza Katonda nti wadde nze nakwata kkubo ddala muganda wange Oweekitiibwa Noah Kiyimba n'akwata kkubo ddala naye ffenna ne tusigala nga Obwakabaka butuli ku mutima. Ntera okugamba b'empangala nabo tebasobola kwagala kabaka kutwenkana kubanga ffe twamulaba nga tebannawamba Kampala mu kaseera we baamuleetera Enkoni Katonga yali tannaba kusalibwa. So okuva ku olwo omukwano gwe tulina ne kabaka musufu. Ensonga yonna bw'ojagaza omwana nga muto ne bwakula tasobola kugivaako ne Bayibuli bw'esomesa. Bayibuli esomesa mu Ngero essula 22 olunyiri olw'omukaaga Proverbs chapter 22 verse 6 nti train up a child, manyiza omwana mu kkubo mwateekwa okutambulira ne bw'ali baakuze tagenda kulivaamu. Kati ffe twayagala kabaka baamutulaga nga muto Ssaabalangira laba Mukama bw'atuyama n'atuwangaaza n'atuula mu Namulondo ye ng'era weetuli nga ne ku mulundi ogwo ffe tuga nti gwe batuwuzizza ffe twamulaba. So omukwano gwe gutuleese wano. Ensonga ey'okubiri ng'oggyeko omukwano oguli personal
twagadde okuparticipatinga ng'ekkanisa, twagadde okwenyigiramu ng'ekkanisa. Ekkanisa ekkiriza nti obwakabaka buba bwa Katonda. Katonda yagaba obwakabaka, era obwakabaka tebuba bwa kulonda, Katonda aba yabutondera ddala, si bwa kuvuganya. Era Katonda waffe abeera kabaka w'abakabaka. Bw'omuggyirawo bakabaka nga babaali bakikoze nga baggyewo obwakabaka, then naye oba omugobye, kubanga ye kabaka w'abakabaka. Bakabaka bateekwa okubaawo alyoka abeere kabaka w'abakabaka. So tuza okunyweza ekyo endagaano eya Katonda okuba nti yasimba bakabaka era yabawa okulamula, yabawuliza ku buyinza bwe. Era tuza okugamba nti ekkanisa bw'ebanga ddala ya Katonda si mulabe wa bwakabaka. Kyaki eteekwa kukolagana n'obwakabaka. Era bakabaka babuuzanga bakabona ku balabe baabwe, babuuzanga bakabona ku biseera ebigenda okubaawo. Falaawo kyeyava amanya bw'anaatetenkanya Misiri ng'ayise mu Yusufu eyali omusajja wa Katonda, n'amugamba nti lubereberye essula ya 41, lubereberye essula ya 41, kabaka yaleeta ebirooto, kubanga Katonda bw'aba anaakola ekintu akyogera ne kabaka, naye kabaka naye aba ayagala kabona anaakivvuunula. Kati ekirooto kya Falaawo mu bufunze kyali kya biseera ebyenjala, ate nga bijja kuddirira ebiseera ebyekyengera. Kyengera kijja kuba kingi, ate wasembeyo enjala ey'amaanyi ennyo. So solution yava mu bwakabaka bwa Katonda Egypt okusobola okusekiwalinga future. So bwakabaka bwonna tebusobola kwawukana na kanisa. Ekkanisa n'obwakabaka biteekwa kutambulira wamu. So tuze okulaga solidarity eyo nti newankubadde ng'ekyaki zibeera wala, naye ekyaki zikiriziganya n'obwakabaka, tewaliwo bulabe bwonna. Ensonga ey'okusatu, tuzze ku lw'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omulundi, emisinde gya mulundi gwa 12 naye amazaalibwa gwa mulundi gwa 7. Katonda atukoze bulungi okutuweera kabaka waffe emyaka 7. Era wali 7 mu Bayibuli, waliwo n'ekinaana n'okweyongerayo. Zabbuli ya 9 olunyiri olw'10. Zabbuli ey'ekyenda olunyiri olw'10 Bayibuli egamba nti emyaka gyaffe giri 7. Neeyongerezaako naye ow'amaanyi aweza 9. Kati awo tegamba nti naafiira ku 9. Asobola okugenda paka ku 10 n'ekikumi-mu-abiri. Tuzze okwebaza Katonda olw'okuba nti emyaka egiri mu Bayibuli Ssaabasajja kabaka agiwezezza 7. To begin with, agamba emyaka gyammwe giri 7. Psalms 90 verse 10. So tusaba Katonda amutwongerere 8, 9, 10, 11, 12 ejja Musa, ate ng'akyalina amaanyi, kubanga Bayibuli egamba nti Musa yagenda okuva mu nsi ng'amaanyi ge ku myaka 12 ag'obuzaaliranwa akyagalina. Katonda yakuumye kabaka era tasanga buzibu kuddamu kumukuuma naddala nga tumusaba. So tuzze ku lw'emisinde egyo okuwagira enteekateeka z'obwakabaka, okuba nti kabaka afaayo nnyo ku bulamu bw'abantu. Mu bukulembeze bwe Katikkiro waffe Peter Mayiga tulabye ng'abantu bajjanjabibwa. Nalubiri, Sicosels ya Nalubiri, waliwo n'obulwadde obulala fistula. Kati obwakabaka bwayanguye okukwasaganyako okuyamba kuba siriimu oluvannyuma lwa Amerika okuwithdrawinga obuyambi. Ffe be bayamba naffe katuyambe bwe bali babakomawo bakomewo nga tulina we tutuuse, tukabe kasinge nga tetukyetaaga buyambi. So tuze mu muwendo guno gwe tulimu, naye nga tuli small sample, naye nga tukunga abalala bonna benyigire mu nteekateeka z'obwakabaka ez'okujjanjaba abantu.